Of course nkubuzaako nnyo gwe ali ku Gemina TV weebale kubeera nga olaba Gemina TV munnange ntandise wali jjukira nti nno ntandise n'akatambi wali munnange akanina Rose era nga video yo amaze n'aba nga agitadde wali wonna otutte ebyange ayiwe wali wonna munnange gwe alaba Gemina TV osobola okubeera nga omuceekingako omwana yeekoze ebintu bannange mu video wali wonna ne ŋŋamba ki kino naye nga gubadde omuzigo omwereere ye mwana muwala Nina Rose wali nanyini ddoboozi nanyini muzigo gwonna osobola okubeera nga ate omuceekingako wali wonna naye nga jjukira nti nno nkugambye nga wolaba akatembi awo aka King Saha ng'ali mu performing ate Zakayo oluyimba luno munnange ate hit ene yatinta ennyo ebiseera ebyo munnange mabegako wali ze vibe ate ezabadde high.